bobanga wali oyagaddeko omuntu n'omwagala omuzanyo ne guwunzika nga tegutambudde nga bwe wagubala naye ng'omuntu wamwagala. Bw'obanga oli mukyala nga wali olabyeko ku bulumi bw'omwana n'owunzika ng'olina kwesiba kimyo, nkwanirizaako mu love story eno n'okutuyana ntuyanye. Nsaba tugitandike n'ekitundu ekisooka. Ne mwana wa kusatu mu bazadde bange era tuli abawala babiri, first born nange third born. Awo olukalala lwonna bana balenzi, tuli abaana musanvu. Abaana musanvu abawala babiri. Nze mu buto nayagalwanga nnyo taata wange bannange. Waliwo ekiseera ekituuka ne ngamba singa nsobola okuddayo mu buto. Waliwo embeera we nnyigidde emabega omufumbo nga singa nsobola okudda mu buto bannange. Nanyumirwa obuto. Taata wange yantiitiibya. Taata yali mukambwe naye nga ye muntu akubisa omumwa. Naye nga mukwana lwakukutteko akuba ne bamukuggyako. Naye nze nafuna chance nakubwa maama. Ddalu naliyina naye ddalu nga bamanya eri abato saali mulalu nnyo. Naye nga maama akuba. Tewayinza ayita nnaku nga tannabakuba naye nga taata akozesa nnyo omumwa. Naye yakuba abaana bonna eka. Taata teyankoonako. Yanjagalanga nnyo. Mu butoni nasengange gwe nasikira nali mupitu. Ne batutwala wafe okuziika ate ne banteekako simala nze musika nze siina bye mmanyi. Ne mupitu ndi muto. Kati kuva ku olwo ate ndowooza oyo senga bambi baali beeyagala nnyo ne taata nga beeyagala. Banteekako ng'omusika siina bye mmanyi wabula ekyantiisa ku lunaku olwo tenali sirabanga ku lubugo. Wabula baasala namala okukola ne mmanya nti kyekifundikwa. Baasala nze nkayita kabugo ke bampa lwa nsonga kaali katono akalinga akasuuka k'omwana. Ne batugamba mutuule kati nze ate Isimaaya yani lubuga nga te ye mukulu. Nze ayina mukyala ng'alina abaana nga basatu. Kati ate nze nga ndi mupitu. Kyokka nze musika ye lubuga atugamba mutuule kabugo nedduka emisinde. Nze nafubutuka nakaaba ne bantuuzaako ku mpaka. Kati ngenda oyo abagamba maama wange simunange omukyala omwana simala ku mboneka y'omwezi omubikkanga. Simala n'omwezi obanga gugenze okamubikkangako bo bagamba okimubikkangako naye nga kye bayita kinze ndabakka. Nagamba maama totawaananga kuba kyo ekintu kye nali ntya mu bulamu. Kati banaye taata yanjagala era ng'abagamba oyo senga mmwe nga tugenda ku luzzi nze natuuka okukula ndowooza tuuka mu P7 P5 nga nze taata ngamba kutwala liita 5 oba liita 3 akaana kange sinze nalinga oluti. Akaana kange kati kabatande bannange tugende ku luzzi ntwala akadomola akasukka liita 5. Mwana tunno empaka zaalinga ku nze nga nze ndaba nga njagala ntwala ekinene nkomyewo mama neebaze kuba batukulisangayo anga alaba nno kanako tukatwala oli muto kati anjagala nnyo neebaze nange antwala liita 10 ngenda okutuuka akazende yakomye waani yagikuwadde tabuuza nani yagikuwadde ani yawadde akaana kange kino ekidomola ekinene liita 10 no gyayita ekidomola. Taata nze sinze olwolwana twalugambye sinze nali olutinira nga ddala lu olwana twalugambye oluki ono senga mmwe yene kamutanda n'aba atadde otwenge mu ttama. Ng'ogamba nze muddako nze mutowe ono senga mmwe tukomawo nze nga bwonkuba emisana nja kukaaba onkubye essaawa 4 nja kukaaba ompe caayi munywe nga tuseka nzijukire nti wankubye nga namaliriza nnywa caayi nziremu nkaabe tumale olya lanki bwe nzijukira nti wankubye nafunamu akadda wansi w'akatandaalo nga nsitamanziramu nga nkaaba. Kati ng'ewali nnabe manye obudde taata waddira namanyanga nti taata wakomawo essaawa 12 n'oyo akakengere tulululu olwaweta ng'essaawa nazikwata nze nga nkimanya enjuba olutuukaawo bweti aba ali mu kkubaawo ng'atuuse ate nga kuluwulira kengere nga ntandika mu katandaalo wansi nga nkuba omulanga obutandaalo mukyabumanyi. Naye kati ebintu bya .com nga nkuba omulanga abuuza omwana nga abadde kitaata bankubye naye nga mazima bankubye ku makya. Ani akkubye nti baaba gundi mpitaako taata olwana oluki
ng'ekyo kyokka kikubya nga nkwata atuuka olumala otuuka nga bamuterayo amazzi nga nkwata nga tugenda ku kkubo nti tawuni zedda tuyitayo ku kkubo ng'alyoka angulira capati angulira soda angulira ebindaazi oba paani ate byalinga bya mmeka oba 10 soda noza yali kuba ku 7 nga ngamba otuuka eka tobawa nasooka nzigyeka ngambagamba mulabya siyina gwempa nga nsooka mbeewaanira kaawira nze taata njagala okufa sigenda kubaera bangambye tobawa naye nga taata bwavaawo ku makya nga agenza okukola mama yabanga mu nnimiro ebiseera ebisinga era twagenda okulima tumulekayo yali mukyala mukozi nnyo nga badda kunzi nga bakubalwana gwe n'onkubye jjo oluntu lwe nakubye ku makya taata nadda wabufuula mu butuufu gwali muze ate nga mukulu omukadde nno nga kukaze nakubya abantu emiggo naye nga bwavaawo nga bakuba nze nga tebboke baali abakulu nga bagula ebyokulya kati nga nange bankwasizaawo anti walidde ebyo ate nga babituma nze jangu genda ku dduuka ogule kino nekino ambireeta aba ng'atuulaawo oyagala iye nga balya nga ntunula bwenti bannomya naye nga we bampa bambi olweggulo yadde mala bakaabyamu naye nga mbawa nga saa 2 byonna ne mbimalawo nga mbawa naye jjukira omaze kubeetoolooza bw'otuwaako olwa nalo terugaba maama namwe mumanyi naye tuddaawo bambire bwe tuba twagenze eka manyi abaana abakuze ne badda baganye lwana gwe watukubya bane nakubya abantu embooko bambi taata wange yanjagala nnyo naye ate mmanyi ne mbukulu yadde nakula nkimanyi anjagala naye waliwo engamba sansobola okuddayo mu buto nandaba eri embeera naate yali nsuffu bitya naye twasoma twakula twava eka nenakomamu ekifo infact ne bakulu bange mwe baakoma 2 waliwo n'abalala kuba ngambye nti bo baali bakulu waliwo abalala naye nga bataata omuto kuba ye yali yafa nti nga taata yabakuza abo baganda baffe naye bwe nakula namala ebyokusoma siniyafo nakoma sente nga nzibuza balina owerera bato baffe kati jjukira abaana bawala bw'okula ate olina omulimu gw'osomye tudda mu bwawusigaalo sitange yafuna chance nafuna abalokola abamutwala mu ssomero yagendayo nga mukozi wa kusomero naye bambire mukyala gwe yali akolera n'amusomesa obusomesa era n'atandika nga okusomesa kweri essomero lyali eyo mukono ati nze maada waabwe nabeera nga nkola bwawusigaalo awamu nenvaawo nenzira ewala kusinziira ku mbeera natuuka ewantu nenkolako ew'omugagga oba papa omumanyi oba mukyamujjukira yafa dda ali bamuyita Kasiwukira biseera we yafiira nali we naye nebitabuka omanyi nanyinimu ng'afudde. Nzikiriza nkutegeeze ku Aisha Furniture Mart Ebbanda kwesa omukisa gwa promotion gye tulina mu kiseera kino nga ofuna ekibajje eky'ekirooto kyo ku 50% discount. Wali okyaddeko mu Aisha Furniture Mart n'osanga ekibajje kye wali oyagala nga kiri mu $10,000 ddayo ekibajje ekimu okitwale ku $5,000 kyali kya $2,000 ddayo okitwale ku $1,000,000 50% discount August ne September w'omwaka guno. Furniture yenna gw'olowoozaako ow'omulembe ng'oggyeko Coffin omusanga ku Aisha Furniture Mart Ebbanda. Ku screen namba ye eriemu bweti mukubireko okumanya ebisingawo oba genda ku showroom Ebbanda bw'olaba Ebbanda wali ekipande kya Nabisusa Girls wenyini then side etali ya kipande ojja kulaba ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart kyama okumanya ebisingawo ng'otunula furniture ali wali n'owuniikirira n'omala ng'okyewangulidde ku bitundu 5 ku 10 ebisaliddwako. N'abantu gye nasemba yo nalayira ne ngamba nze okuddamu okukola obwawusigaalo nze okuddamu okukola obwawusigaalo nga mbukoze bweru wa Uganda. Ekyo nakirayira era nakituukiriza saabuddira. Ntandika noonya obuli mulimu bwa hoteri buki naye ebbanga eryo lyonna lye mbagamba kutuuka okufumalako senior 4 ntandise okukola nze saafunako ku boyfriend. Nali muntu yadde mu buto nalina eddalu naye eddalu eryange lyali lya bwongo kankiyitewo entyo. Saafunako ku boyfriend ate nalinga fala yadde lyali lya bwongo naye nasooka kubeera fala
nga nze ne kakutana nonga nti onjagala mukwano oyogera byoyogera n'obimalayo entambula nenkuviira kati bwe wannemerangako ennyo nali nakatuuka musinyalo naye nga kenali olutini nga ninganga akaana akapifo akapifo era batandika ndowooza okuvuka natuuse musiniya 12 olwo ntandise okubeerabeera mu Kongo omuwala era nga ndi mutini kati mu kuyimbulukuka ate nenyimbulukuka mu S4 naye nga buli kirasi gye ntuukamu bagamba kano kanyuma kuba kapifo namalako siniyafunze wasifunye boyfriend bakwana naye nga nze sibawa budde lwa nsonga mama ali yatukuutira ekintu kimu twatyabanga enku kubazzaako emabega twatyabanga enku nga omanya bana ebyedda byanyumanga famire yagundi waliwo abaana yagundi n'abaana kati nga muba mugenda mu kibiro tyaba enku nga muba bangi twagendanga otyaba enku lumu eyo ku lusozi waggulu abalimayo ennaanansi ezo tetumanyi nnyini zo naye nga bateekamu abasajja nga 6 musirike gwali omunene nnyo nnyo abasajja nga bamanyi okukwata abaana kati maama waffe maama wange ye muntu atayinza tulalaga mwanange omukazi akola kino nakino nakino ayina ensonyi maama ye muntu gwovuma notambula n'ogenda atakonyeze nga ye maama ne bakuvuma okutuuka ku kino katonda ajja kubasasula ye bw'atyo kati omukyalo omu maama abaana abamu neiba kyava atugamba kuba nze nali muto kati nga kuliko abawala abakulu abenkana ne sisita wange nga atugamba mugenda mu kibira eyo naddala mu abakulu abo abaali batusingako mugenda mugenderere kibatutte eri ebisajja bikwata abaana kati nze nabyayogerako sibimanyi zolo waabwe sina kyemmanyi okukwata kwe kutya nze okukwata mmanyi kukwata muntu ku mukono tolina kyoŋŋamba era essira yasinganga diteeka ku baana abakulu abasuumuseemu agamba bakusaba simanya amakaawawo olulaawo ng'ofuna olubuto bajja balimba n'obunaanansi olw'okuba mwagala ennaanansi kati bambi batuwanga ennaanansi ndowooza mu kuwa eyo sayizi yaabo abalinga batusingako ndowooza azimuwayina n'obugambo bwa mugambi kwe kutukuutira okwo kwe baasinganga okukuutira abawala naye kyetutamanya ennaanansi ye ennaanansi zo nga zindi ku bwongo kyetutamanya nti ennaanansi zaali za ssenga twalina ssenga waffe abeereyo ku kyalo ekirala walako era twagenda okumanya nga n'omusiri gutandise okukalira zo tulabako tugala mwambuka engulu mugambe abasajja abaliyo mukyala gundi antumye ennaanansi koffe wazimanya ddi kulye zange koffe bulijjo nawe tutya okusaba okulya ennaanansi kumbe zaffe abaami we bamanya nti oli bambi tuminako oluganda nga batuwa kati eyo nga nvuddeyo nzira enokukola nafuna obulimu bwa hoteri nga mwenkola nabyo nebintama natuuka nembivaamu nafunanga sente naye nga sirina kyenzikozesa ate azinyamba kirala nsindikira maama nagulanga ekyamakulu kyenkola gula bugoyi ate zabanga mmeka omwezi 5 ova ku 5 bw'okola obulungi nga bakuwa 7 ati nze bwe ngulako engoye nga sigadde nziwereza mami wange natolangako emitwalo 2 ati 5 anjiwa mama wange ng'aweereramu bato baffe n'abazadde abasajja abo bamamanyi sere singa omulimu ogwabwe gwakuzaala nekitaffe tuweereranga maama amala kwogera n'abaana era nga ffe maama gwe tugamba nti kati batugobye naye nga taata naye bakugoba nga waali okujjako ng'akubuuziza ate gwe kiki nti banzizizza school fees ye banne omuntu ng'alabye naye waba tali waali ku mulimu ffe maama gwe tugane tumugagamba taata yali mukambwe taata omukambwe nnyo ng'ekyalo kyonna kimutya naye bwe natuuka ebyokukola byawusigalo n'embikoowa era gye nasemba gye nalayirira nti siridda mbwawusigalo mu nsi yange kujjako nga nfulumya Uganda awa nakituukiriza saabuddamu olw'okusoomoozebwa kwe nafunangayo eyo esijja gendamu kuba kwiwanvu naye munnange bwe navaayo nadda ewa jjajja wange jjajja wange abeerangayo mu tawuni ensangi nenzira ewa jjajja wange nembeeraawo kati olw'okuba omuntu wamanyira ofuna obusente simende kyabeerako airtime simu yange buli kimu olina kulinda bakuwe togendaga jjajja ndiyimba sente yadde yali afuna alina emizigo gye nga talina n'abawala abazzukulu be bali ebweru bamuweereza sente n'atereka ate ojja mugamba nti jjajja njagala kino njagala kiri kati awo baali baguddewo kiraabu yali mpya abaagala bakozi bakolamu nagenda olw'ebbulwa ly'emirimu kuba nze si kyekintu kye nali njagala okukolamu
era ng'omanyi nti tewasoma munnaffe nti weekanasa emirimu nti nze njagala guno. Nagenda ne nsabayo omulimu. In fact nali ne sister wange ntusaba omulimu bampa era naŋŋamba omanyi ggwe kola nti ye naddayo kubeera yali tagala beerawo bbanga ddene. Nembeerawo ne nkola nti mu kukola abavubuka baali bangi ng'omanyi kiraabu baleeta salongo jingo tugulawo kiraabu. Abavubuka nga bangi bamanyi kiraabu abasajja bangi. Ono akwana oli akwana naye nga mukwano nze nanyiiga. Nga nanyiiga. Siri muntu nti ndi munyiivu ntiisa wabula nze sisinika amannyo na muntu atasinise. Bw'oba nga toyogedde nange kati mba sirina nsonga lwaki njogera naawe. Bw'oba nga totunyumya sirina nsonga toyinza kumanya nti nnyumya oba sinyumya oba nseka nedda. Kujjako ng'olaye ndi nnyina gwe nseka naye abagala n'omuwala oyo alina ettima. Omwana abeera munyiivu alinga atali muwala ate awo nalina omubiri gwange. Omubiri gwamala ne gujja ndi mwesifo nga tebakyampitaka. Munange bandi mu kiraabu naagalanga nnyo nze okuyimba era nalinga emiyenge eyo gye gambye wakasiwukira gye nakola. Nalina ekitabo kyange nga mpandiika ennyimba. Naye mu kuvaayo olw'okuba mwalimu ebyakuleeta poliisi omuntu afudde atya abawayiriza omukyala biki. Bwe nali nvaayo bambi nakirekayo nze nga nkoye abasirikale otukwesoninganga ebibuuzo maama bwe balaba TV abakozi bakasiwukira babasibye kati ng'amanyi mwe bansibidde nga avaayo. Ekitabo kyange ne nkirekayo. Kati wano ku kiraabu abaami abajjanga nga omanyi kiraabu amulimu abamalejjenga abayimbi. Ndi maneja wani ate nga njagala nnyo okuyimba naye nga nina ensonyi ate nga nze siseka okujjako nga tunyumiza olwomanya nti ntikka. Naye najjanga omuvubuka yalinga smart naye kuba eggwawo bebi naye nga nze mukazi w'abandi tebindya. Nonno tebindya lwaki nakula mmanyi ekintu kimu maama kye yatugamba nti omuntu bw'okwatanga n'olya ssente y'omuvubuka oba yagiyitanga ey'omulenzi oba omusajja oba ojja gisasula. Nze kaakati nze nalumaga waabwe atakola mba ngenda gijjawa nze nga simanyi biki bye basasula naye namala kula. Olwo ne mu secondary ne mmanya nti kino kye basasula kati nze atakola awo ekyo nakyo kyampushinga wala nsaa kwesembereza muntu angambye ndi nkwagala. Muvubuka oyo ng'akwana namba nagimuma nsiri muntu wakwefasa bantu naddala abasajja okuva ku ekyo kye baatugamba ng'edda mbuto. Nze nga sigaba ssimu yange naye nga omanyi kiraabu nti obeera toliimu muwala omu nga mulimu ba shap bannange ng'omuwala gaana edda enamba gimuwe. Bw'ogimuwa gw'oba omanyi nti tomwagala muwe enamba togaana toweefuula ffala. Nanga njagala nkubangula ovemu oba ffala. Enamba gimuwe bw'ogimuwa ng'onoomugoba mugambe kimu alonze gundi anti gwe wadde enamba wanene ku kiraabu bw'oti omugaye nkujjukidde. Bw'atandika okugamba nga olinamu awo 5 njagalayo emitwalo 10 n'agamba abamu bw'awulira ssente amanya ono omuwala mubbi tadda konze kale. Kati nga ne bwe bajja jjukira bambi mu kiraabu osobola oweereza oba tebo kuliko abagagga batudde banywa bakutumya amakureti bagamba onywa ki. Nze sinywa oba nga nsaba soda omwana nga mubibyo byabato. Lwaki tokula onoobeera munnakyalo mpaka ddi. Nangamba omuntu mugambe nti onywa ogende wali ku kawunta akolamu omukwano gwaffe already tusula ffenna naye nze saasulanga nabo kozi mu kiraabu mwalingamu emizigo 2 naye nze saasulanga nabo kuba nasalanga busazi wano nawali nga mbeera wajjajja wali nga kiraabu nsala naayiri wali ku kiraabu njogera naye naawulira nti nga nze nsula wajjajja naye byatuuka ekiseera ne bintama nga nkoye sisobola kuguzangawo jjajja ezo ssaawa jjukira kiraabu etandika 12 kati onyosa 7 ojja okonkona omukadde ayingira ku 12 zennyini okwebaka naga olaba bimenya mba mumenya nensulanga ku kiraabu wali ababawala. Kati ng'omanya omuyayi kyangamba kye tuba tukola okkiriza nti onywa n'ogenda mu kawunta twafuna empty zaffe zibeerawo ntuteekayo ekidomola ky'amazzi mukwano nga bakuyiramu ecupa y'amazzi nga bateekako kikolo ng'otuula omulaga bali abakutumya obalaga nnywa iyo ako kakumaze oba okyaga bannange twanywa amazzi bannenyanywa amazzi nze nanywa amazzi
ekyaganywesa omuwala ade yagamba ekyo nali sijja kikola naye nalaba nga atukolera 3,000 buli lwe tunnyuka naye annyuka n'ogumu ekitundu annyuka n'akasanvu nga tekuliiko yadde na zino ze batusasula nga ne bwaba tazifunye mu butuufu abeerawo konze ye nange okunyukangayo n'akawera nyina kukola kino bannange nanywa amazzi mukwano bamadda nanywa amazzi hey kati ng'oluusi wempulira gankeeze nga mugamba omanyi sinywadde nnyo ate nga nkyalina okukola obudde bukyali mungulire nze nja kugusanga baguntegekera eri mu kawunta bagutereke oba olusamuga njagala gunyawuka ate nsanze guweddeyo tutaddeyo sente ng'azisasula onyuka n'akazima aliko maama nga kawera nga tebanana kuwa naye era nawo saafunirawo nze musajja wabula tuba tutambudde emyezi giweze 5-6 era ebyokunywa nze nga sikombangako ku mwenge kyanyingira mu mukirapo naye ng'oli wakusanga onywa eccupa eno zaako endala. Dembelio Properties and Associates tukujjukiza waliwo omukiso gwa estate zaffe Nsangi ku lw'Emasaka Wakiso ku Hoima Road Bulamu Jeza ku lw'Emityana. Mukwano tulina ebifo ebyenjawulo awali amataka oyagala lya tekako faamu kutekako maka nyumba z'abapangisa projects zo nga bw'obirowooza oyagala ettaka erijjamu ekyo mu bunene ki jangu nga bw'olaba ennamba ku screen banafa ba Dembelio Properties and Associates bakulindiridde okubanga bakuwa obuweereza ku nsonga yonna eyeekuusa ku ttaka. Olina ekizibu oyagala okukyusa ebiwandiiko byo oyagala okuba ku byapa waliwo ebibuuzo bingi biri ligo bikwata ku mateeka bikwata ku nsonga za ttaka toyina bukugu mu kyo toyina wootandikira naye ng'ebibuuzo kamaala mukwano Madam Nancha Beatrice akulindiridde mu inbox ajja kubanga akuwa okwobulako n'okwekikugu oveewo ng'okkiriza nti wamma Katonda yakusinkanyiza omuntu omutuufu. Ku screen enamba oziraba munoonyeeko Madam Nancha Beatrice gwe ngamba kulaba naffe aba Dembelio Properties and Associates. Era ebyokunywa nze nga sikombangako ku mwenge kyanyingira mu mukirapo naye ng'oli wakusanga onywa eccupa eno zaako endala naye ng'omuyaye n'amala akugamba nti omanyi leeta nywe ku gugo kabaka weddemu ngera sesembeza bwombulira ntuula wali otuule nate nze ebyo byabakitabu bano abakwatirira kimu simanyi wanga ntuddeawo bamala kundopa na mukama wange nabuuza ono gwe waleeta atasanyusa n'abakasika mukonze musanyuse ekyo olwo ne mama z'okuweereza ate bw'oyagala kusanyusa agenda kudda mu maaso okuzina nti otuulaawo kasitoma konze nze ebyokunkwatirira saagala mukama wange kwekuŋŋa nti awo mulimu gujja kuba gukulemye olaba oliye munno munaakola maama ng'oli omuwala ayambala zikomeeno obulala bamunika ye kye baagala kye bamukola bandi awo lumu munnange papa nga waliwo abavubuka abajja olwo nno ntandisa nti okubanguka ticca kyankoze okunkwatako abavubuka bajja baali bava ku mulimu baali bazimbi omanyi obukolwa omanyi obukolwa nga wovudde mu musenyiwe nga bwozze nga tokyusizza ngoye ndowooza saiti teyali wala nnyo kobboka bayitireko ku kibaala kati abamu baali batukula abalala baddugala mu bigoye bya bizimba omusenyu guguno mu matu guguno mu mitwe guguno wa engalo zonna z'eminti abakyama abanywa abasituka abagenda n'enkeera ndowooza yali wewe bayita enkeera bwe badda bakomawo kusaawa zaalinga 5:15 twalina tugala ku 6 kati 5:15 bosi waffe wajjiramu sente mu kawunta n'agenda asaale kamwezi mmwe bwe bajja ndowooza maama baali basasuddwa nga balina mazike abatuula abanywa atubaga mumanyi kunywa munywa naye sente ze muyina nga nnene sente bazitutte tugala tewali buzibu tusobola n'okuzireka netudde enkyako ffe nga mwesizaani kwe tumukola wano naffe tuyitaana buli lunaku ate kati wano tugenda nga otandika okunywera kubalaka wanyuma naye abavubuka bana nakuliko omumpi kati olunaku olwali olwokusatu omuyayi yajja ssaawa zaali 2 omanyi nga kirabu ekutta akati naye n'ayingiramu mpale ze ezijjudde omusenyu wabula nga bw'atuula ayagala nze mbamukolako takkiriza kuba ati fasiti era we basookera okujja nze nabakolako atakkiriza muntu yenna mulala mukolako batwali abawala bana
akola mu kawunta yali owokuna ati affe abaweereza tuli basatu ayagala nze mbamukolako ajja nga mbawa nga bagenda abanywa bya waabwe nga bagenda ati munnange ku olwo lwe baleeta ssente ennene nga boosi amaze otwala zali mu kawunta bafuluma wabweru banga naye ssente tugala zibalekera mwe tubeesize butya ne tubabuuza kaakati mwe mugenzi ozireka mutuweesize mutya singa enkera tubeegaana ngoza mukama waffe ayinza okukkiriza nti no ddala mwatuwolekedde ssente olw'okuba temwabaddemu kyenji ne bagamba oba katugende noono bagamba ali mu kawunta katugenda noono kasita wadde yatuweereza wali mu maduuka tufune kyenji konze ngaani agenda konze sigenda okujjako atugenda ne munnange nga baagala ngende nzekka kumbi kuliko loodi ayagala okukuba amanda nze nno omukazi wawe siseka siseka kati ompadde ki oba onnyumiriza ki ddala nseke atubeera abantu bagamumanyi sente we muba munneesize muzireke ekirungi we mbeera ffenna tusula muneeno kuba wajjajja nali navaayo nga saawa mukonkonya mugguzaho kiro mujja kudda enkya ku saawa bwe ziti saawa nga 2 atuba tukoze oba ku 12 kitundu boosi abazze ne ssente nti kale nange olwaddako ng'omuyaya asaba nnamba ate nze gwe baayigiriza nti tokola ki togaana kuwa muntu akusabye ennamba anjimuwa nga wagenda na nnamba naye nga bonna bamanyi nti mbeera omwo mwensula n'abo abawala so nga nze namanya nti leero sigenda kukola ngenda nsula wali ewajjajja kuba babanga kumpi era n'emisana gye nsiiba nze nga sirya mmere y'abaana abawala kozi bo mukama waffe yabaguliranga ate nga tamanyi nti nze mwensula banali saatawanya mukadde kati emisana neesiibira wajjajja weziwera mu bamanyi sigenda kudda saa kukonkona nti kale ng'atandika kukuba ng'atandika kukuba kati nze munno gwe baasomesa okusaba ssente omuyayi saamusaba ssente wabula yajjanga mukira baya teyakozesanga nnyo ssimu yakukuba akuba nti obaki era akubagamba oli otya muneere mwakoze nti twakoze nga bajja ne bataza kugamba muneene leero tetujjayitirako awo bakasitoma bammwe leero tuli wala nti kale nga tubeera mu kunyumya olwo naye ng'omuyayi ye buli wanijja nga bava ku mulimu naye baba bava safaari alina okakasa nti ajja wano ku mulimu ngaddugala mu ngoye ze yakoleddemu okuzimba walina okuyita akulabeko agende ajja n'ababuuzaako taŋŋambangako nti nnyo kyoba owaaye kino katunyobe nange sinza ateefasa nti neefasa abalenzi olwo nno wayisa emyaka jjukira bukyanga mala senior phone siina bye mmanyi siina gwe nali mbaddeko naye lumu yajja saawa zaali 7 ez'emisana najja ne munne n'atuula teyaŋŋambira ku ssimu kuba adde essimu yagiina wabula ajja n'atuula misana kuba bakimanyi temuba bantu ffe twebeereramu munda nga lwaŋŋamba ekigambo ekyo konze musajja wattu otomedde tyombuulira aba ng'olina gw'olina naye mugasiina naye siri ready nze tonsanze nti nnoonya adde enkolano ne muko omanyi mumanyi nti buli muwala akola mu bbaala abamalaaya oba aba alina abasajja bwe kityo kubeera babatiza lya malaaya nga nze si bwe ndi sajja nnoonya musajja twamaliriza omuyaaya ankwanye nno ebyannamaddala naye nga mu bonna banne ne we bajja nga bavudde ku mulimu abanyirira ajja kujja nga ayambadde engoye ze ezizimba ng'era ziddugala bulungi n'omusenyu wabula nga lwe batakoze ajja nga ali smart naye yamakinga sure nti mulabiramu eyo embeera y'okubeera bw'atyo nze nno munnoowo nze ayagala omusajja gwe naazizimba naye bwe tuneezimba ffenna nze kuva buto wangamba we ndifuna omusajja era nagamba mama saagala sirifuna musajja alintwala mu kyalo mbu tugenda mu kyalo enze ne mugala saagala musajja gwe nsanga ng'alina ssente twalinga tukimanya abasaba baba ne ssente abagagga baba n'ebintu byabwe ekyo twakula tumanyi ati munnoowo natandika okukkiriza mpola okukkiriza ono ajja agubye
naye ng'abaali bambala amasooja abaali beesala amajini abaali bambala batya siinaako gwe nawabudde naye nasobola obbuwa omuzimbi eyajjanga ddugala. Akati wayita ebbanga wayitanga omwezi nga bamanyi gyomperekereko ngendeyo dda wasimaawa lyantonde bali bagenda kukola. Kati omanyi abantu mwe beekaliza aŋŋamba tolina kyoyagala, siri muntu muli wa ssente z'abantu ddala abasajja. Namugamba siina. Nambuuza naye gw'oli kika kya muwala ki gwe siwulirangayo nti owaayo empaayo 2 empaayo 5 abawala nga basaba ssente empaayo 5 empaayo 2 empaayo 2. Namugamba nti ekyo nze si kyendi. Namugamba oba olyanga oyagala kumpa ngulira akawago ka menvu, amazima kyekintu kye namusaba. Naye waayita ebbanga nga tumaze n'okubeera ffenna wayise emyaka ng'anyumya ekintu ekyo, yagamba nali nninamu 50,000 nga teziyinza namutuusa Masaka, kuva Nsanje mpaka Masaka. Wabula kwezi 5 kwe yayogerera nsabe kyenjagala nti tolina kyoyagala. Kati wamba musaba ebiri ate yandikoze atya. Kawago ndowooza kaali ka nnusu 15,000 ng'alina ozitola ku 15,000 bwe yannyumiza kuba nze naye simanyi kiri mu nsawo ye. Yagula akaavu ka menvu n'akampa nenkabuluzaamu wakati nemuwako ekitundu nensigaza ekitundu. Yagamba nagenda nga nsaba Katonda, obudde zaali ssaawa 12 nga buziba, naye nga alina osasula, alina kumusanga oba eri naye nga ajjukira obudde buzibi, alina ne waalina otuuka aveemu alinnye piki. Yagamba natuuka mu mmotoka ng'omutima gunkuba neebuuza ngenda kukola nti singa bagamba nti ziweereza. Massey's Quality Beddings enansana ku masitore opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Tuba twogera ku ssemaduuka gw'otuukamu n'osanga buli kye weetaaga, buli kye wayaayaanira ekigenda okukola bedroom yo ebeere ey'ekitiibwa, obeere mu kisenge nga ddala kuwummula so si kulungutana. Njogera ku mufaliso, mattress cover, mattress protectors, njogera ku masuuka, pillow cases, njogera ku blankets, bed covers, duvets omulembe, mosquito nets, carpets, doormats, ironing boards, night, byonna ebyakabi ebikola bedroom ennungi obisanga ku Massey's Quality Beddings enansana ku masitore opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Ku screen namba za Madamu Massey ajja kubanga akulagirira bulungi okusingawo. Musisinkane oba akuweereza ebifaananyi, londa mukkanye abenga akola delivery. Jjukira kuttaana jjeeko 15,000 asigaza 3 Yagamba natuuka wenvira n'abagambye nti baviiramu wanene omuliwa tunatetuuka muziweereze, teyaweereza ssente wabula mu kuvaamu yavaamu bulungi. Kondakita n'amuddiza n'ennusu omutwalo gumu mu 2,000 naye nga weewunya tasasudde. Abandowooza kondakita yali amanyi nti yamusasudde bagatwalirawo kanaana, n'amuddiza ogumu 2. Yakomawo atenda ekyo. Mwala alina emikisa ono, bannanga omuwala alina emikisa naye nga yagenze yeeraliikirira. Naye natuuka kuva ku kirabu awo ne tufuna luumu pangisa ye Nabbingo nga siyinza kugana nalindidde ku ssente ze, wabula kye nnakola okwagala otesitinga omuntu ono kuba nze nasabanga nafukamiranga n'ensaba nga ngamba Mukama ekintu kimu, njagala bwe mba nfunye boyfriend, saagala boyfriend wabula njagala gwe naafunanga yajjobera husband oyo wange gwe nnina okuba naye. Kikintu kye nasabanga. Kye nakola bwe baali bazeeyo luto ey'okubiri eyo okukola sima Masaka, kyava akuba essimu nengamba mukwano gwange omanyi ogwasooka saagikwata n'ogwokubiri ogwokusatu nakuba nengamba mukwano gwange omanyi gikwata omugambe Magi mulwadde era mulese mu ddwaliro. Kyova essimu mbadde njirese wano eno mu kirabu munda okulwaho kukwata. Naye kye yakola naye nga wendi awo mpulira n'amubuuza abadde kinyamba gendayo omutwalira essimu. Naagala nedda gira olindako omututte tali mbeera nnungi nga mugeeka munguluze nga kyamukola nga nazza balansi era byamugamba. Naatya omanyi omuntu okwogera ku ssimu ng'atidde nga njagala kulaba ddala ono muntu azze ng'alina kigendererwa, alina kyayagala amale agende oba ng'ali serious because bajja bangi
nekyewunyisa yali mwaddugala nze gwe nagenda naye bali bonna saba wabudde n'abalemezangamu yadde bampa amagezi n'omuntu omusaba ssente nimu be nazisabanga naye ng'akulaga ajja kulemerako n'abamu nga tazikuwa omu ng'azikuterako ku ssimu wabula nalabanga bazinteddeko olwokuba nali ntya nga temanyi nti sijja kukikola kyayagala kyokumwagala nenzizangayo saazibyanga amala omukubira nga ali mu ddwaliro wayita essaawa 2 nga nkomawo nga mulaga nti nkomyewo simu agikuba omulwadde yavudde yamugaawo kuko nze ngiina nambuuza wabadde ki ko nze mbadde wano kamunguluze nankuba nzize motegera ne mu ddwaliro nawe edda sewulira bulungi bakukebedde aki ekikuluma nemuganga ndi lubuto siberangako naye jjukira wayise n'emyezi emeka 2.5 siberangako naye just tunyumya bunyumyawo yes yamala n'amanya nti mbeera waliwe wajjajja era ajja n'atuulaawo ne tunyumya naye nga siberangako naye munnoowo yalinnya n'ava ku mirimu n'akomawo eyagenze jjo nga balina malayo weeks 2 yakomawo najja nantuukako nangamba bakukebeddeko nze yes bankebedde andi lubuto lwa bbanga kiko nze emyezi 4 nangamba ekitowooza obadde okola ng'oli lubuto nemugamba ti kino njagala kigamba bw'oba toosobole ndeka otambule ogende nambuuza ekyo byo nga tonnabiŋŋamba nannyini lubuto omumanyi ko nze mumanyi ali luddawa ko nzalyeyo omukyalo ewaffe nanavaayo twayawukana era naye takimanyi nti nduli nanga ate omugamba wabula nze saagala lubuto lwo saagala ki nze njagala gwe muntu oba olina olubuto oba toyina nja kukulabirira n'olubuto nange nina omwana omu kolo lwakiŋŋamba nze olina omwana wa bbanga ki anga mwaka 1.5 saabuuza birala kasanga nti nja kukulabira n'olubuto natandika okumpanga ssente omala kati wafunye ekyokulya kwata ezo ssente ge naye nga n'olumu nzigaana lwansonga nze neeraliikirira kintu kimu kuŋŋamba nti kati njagala ki ssente zaye bulijjo zoolya ng'era bwe mba nga yamanya nti sizikkiriza ng'agula kintu n'akikuleetera anti kyoba tojja kigaana kwata emmere olye kati omwana amanye bwe yamanya nti nsula mu kirabu kati agenda n'agula emmere kuba amanyi bw'anaazikuwa ojja zigana oba tojja ggula omwana alina okulya kati omwana anaakula atya gwe toyagala kulya mwe mukola wanene ekiro naye nga nali mulimba jasi anjagala kulaba musajja oba be bano abavubuka ajja nga ayagala kebera byayagala agende ali serious ayagala beera nange nti we naamugamba olubuto ajja kudduka oba mana tuyabeerawo yandaga ntatidde era nze njagala ajja kunjagala n'olubuto we luli kula tulizaala waffe kwanza osanga bulijjo kino kyensaba katonda yanya n'okudde olaba omuntu gwe nsobola okukkiriza mu bulamu bwange n'omubako ogwo ogugamba ogunene gutyo nti ndi lubuto ate nga lwa myezi sigala nti nno lukulu oba ki nakkiriza namanya ndowooza kiraaka katonda akoze ki anya n'okudde ye muntu owange omutuufu gwaleese nze saafa ku kuguba kwe saafa ku ki wabula nafa ku ebyo oba ebigambo bye yaŋŋambanga nga ntandika panga twagendanga mu butale ekyengera nga sitandika mwana tu kushopinga bya mu maka ngamba ndifumita emboozi maada nga nshopinga bya waka nenza agenda kumpangisiriza yampangisiriza twapangisa ye Nabingo nembeerayo wabula wayise emyezi 3 mu myezi 2.5 awo nga gigenda owera 3 namala ne mulimbulula gyali giwera emyezi 3 namugazi siri lubuto ate nate ekyo kyamulema okukkiriza lwakuba nsonga nali munene nalina olubuto lwange nga lunene kati nga toyinza mmanya era nga we namugamba ekyo yatwala namugazi nali siri abula nali njagala kulaba omuntu ayagala mbeere naye ng'ali serious oba wamala nno kuyita bbanga nantwala ne bankebere n'okunkebera ddala siruli kunkebera sirina ekyo nekimunyiiza amala olunaku nga tannyize neera bwali bukya n'agikuba namba essimu twatandika okugula ebintu kati nga ne wano bambi wajjajja nze mu kibaala kyali kintuttewo mu kirabu okolawo twali kuba njagala kubeerako na ssente zange era natuuka ekiseera manyi ebyokunkwatira kola ki era nga nabigaana
mukama we kaseera mponinga kungo baleeta abanagusobola ogwo omulimu anga asimu abayingira mulimu gwe mutasomere omulimu gwe mutaalina kukola naye ng'era kituufu si gwe nali kuba saagwagalako teyali afunye n'olulenzi nga neegoba n'okwegoba nentuula ewa jjajja wange wiiki namba obusente bwe mbuyina bwe ndyalyako ate nga newe mba siina ajjaka yamanya nti sente nzigaana ng'agula byokulya ng'abimpa kale nabyo bigaane wamma nga tubeerawo wiiki 2 wayita akaseera mpulira njagala kuva wa jjajja olunaku lumu bwe neerabidde awo nga mmaze omulimbulula mu myezi nga 3 ebagiwera 3 kitundu agamba mperekeraako nga munnawo amuwerekera ate nalina nkuba ku mukono nga muwerekera yagamba jjajja kwanzijje nti kasamakinga shuwa nti nkomawo ng'obudde bukyali kuba yeebaka 12 munnawo nga tugenda eyo Namagoma nga tuvaamu mu takisi nga tukkirira kiri ekikubo kya ttaka tutuuse waliwo luumu njo zaali zabapangisa akuleka emizigo ena kumbe batutte mu kazigo twasangamu omuvubuka fakiti yali musajja nga munyankole naye bambi atalina mukazi yajja ng'akola nabo muzimbi kati nga mukwano gwe nga munnawo tantwala omwo tayagadde otundula vanira namugamba osaaga inze namugamba osaaga nno nagaano bikola era yakola buli kimu yenyoleraawo kakole buli kimu kalaajane mukwano nagaana nga mbitya era saakikola twavaayo ng'omukulu anyiize banange ng'omuvubuka anyiize omuvubuka yanyiiga nga ate nze bwondaga nti onyiize nga nange nsirikawo anti awo mba sijja kunyiga ate oba onyiize nga nange nsirika kati ate yagala olandooza ate nze nyiizi ate okusinga ye ngamba tugende nkutwala eri ewa mukwano gwo gye tuba tumalira eyo obudde mukwano gwange alina omuvubuka gye yali nga yafuna omuvubuka nampangisiriza enjo naye nga webali balinawo ebbaala kagenda ntula ewa mukwano gwange nga ntunulako wati ndoza awulira obusungu ng'alinnya ng'agenda nga nja kunona nze ne bw'otonnona wali eri wentambuza ebigero tutuuka ewa jjajjange munoowo ng'asula n'ennugu ye kati wetwapangisa natuuka essaawa nenva ewa jjajja ne bangenda muzigo naye nga sinnagenda muzigo gye twali bampangisiriza omuvuka yasooka nantwala ewuwe jjukira mbajjukizaako emabega eri yaŋŋamba alina omwana mwaka 1.5 nga ntwala ewuwe saasangamu mukyala asangamu omufaliso omunene si gino eminene nti simaa gye bayitaani eno inchu 6 ennene si zino zi6 ku 6 kuliko bulungi babwaze bulungi naye nga munju temulimu nti bintu nti bingi naye nga muli amabokisi agavaamu ebintu mulimu ebokisi eraga nti mwalimu entebe mulimu zino entebe ez'okumenya baziyita ze bamenya esinga osobola ogimenya n'ogizinga biri ebibokisi mulimu ebibokisi bya TV ebyawufa ebyaki naye nga munju nkalu namugamba munne dewobeera ndabyewo n'omwana we nga naiba yamuyina n'akandaga naagala akaana nze nali muntu ayagala abaana kuba kuva dda bato bange bonna nze nabaleranga mane waba muwere mama mukulekera mama ke yali nti mukyala talina mabeere tayonsa mabeere nga talina gayonsa nga babotro bakugabirira nga mundekera n'agenda n'akomawo ng'omwana munaaziza mukoze buli kimu nga n'okunyiga nkumanyi nti banyiga omwana kuba buli kimu mama yakikolanga nga mulaba akati nemugamba nowa nembuuza no wewabeera ne mukyala wo nti ye nga baayawukana myezi giyise giwera ndooza nga 6 kati ndooza myezi egyo 6 baali bakamala ndooza mwezi gumu abaawukanye ndooza ate nze nanfuna kati nemugamba wano ku mizigo miyitirivu jjukira kubaako mikwano gy'abalina muganda so abeerawo kuba we yali agala okundeeta mbeere nemugala sisobola kubeerawo sisobola nze ebyentalo sibisobola ngenda nampangisirizeeyo omwana ntumugjayo nembeera naye amukuto otandika obeera naye mukwano naguma emmanya nti kakati ndowooza ndi muntu mukulu myaka nno meka 21 awo
nagendera ewuwe tandika beera ffenna naye eri naavaayo kuba ali talina nsonga lwaki asasulira ennyumba bbiri teri yabeerayo yekka tandika beerawo basatu nze naye n'omwana we naye nga bw'ojja tosobola manya nti ono omwana si wange era abampita mama gundi naye nga sizaalangako nabeera n'omwana muvubuka yalinga azimba naye teyafunanga nti muntu afuna sente ziryawo naye nga kaafuna akatono konna akaleeta n'azikuwa n'agamba mpaako 2 oba 5 zibeere mu nsawo yange. Mbeera teyali nnungi, tebaasasulwanga ate ke yali nti yakulira bakozi banne olubawa ssente asooka sasula banne ye n'asembayo. Jjukira ssente bosi tazibawanga zonna bwe zibeera nti ye buli omu akolera emitwalo 2.5 oba 2 nti bali bameka nti bwe bati bakoledde wiiki nnamba nti ziizo omuwendo gwawamu abawaako kitundu kati ono agenda ozigabagaba. Amisozi nafuna olubuto vanira amala n'atundulwa naye nafuna olubuto nze saabimanya. Ambeerawo noono omwana atubeera omwana namusanga afaanana bubi amanye obubi ng'alinga abali tabeera ku nnyina amuzaala. Kitaawe n'angamba oyo omwana omulaba mama yange atanywa buugi amagi tagalya ne bw'ogula kyennyama talya kanze kale ne munnawe yakulanga mmanyi abaana natufumba buugi bwaffe ng'omwana bw'omuwa anywa ekikopo n'akimalamu n'omwongera nemubuuza oyo gwe mwagamba atanywa buugi naye ng'amutunuulira bw'ati omwana gwe nasanga embirizi zimuli kungulu n'okuba amagi n'agalya naye nga bagaatalya ng'emmere omwana baaliisanga muliise omwaka 1.5 mbu mama we teyamuwanga sowaani nti mwana atule yeeriisa wabula alina muliisa ku sowaani eyiye nga maama aliisize omwana omunyigira n'omuwa naye ng'omwana omwesowaani emmere n'amala agamba bannyongere. Embeera naye emyaka 2 negiwe naaweza emyaka 2 nange olubuto bwe lukula mamisozi tu embeera yakyuka tandika obbeerawo wakati mu bwavu ndi lubuto nina ono owuwe wa myaka 2 olwagenderera mu 2.5 mwamisozi nga omusajja ayinza ova ewaka aleka 2,000 mubeere waka atalinaamu ne bamukubira nti waliwo omulimu oguzze guli gindi erinnya ojje nti sirina transport ne bamuweereza kuze bamuweereza n'abalekerako 2,000 n'agamba genda olutuukayo enkya okukola nga bamaze okumpa ssente zemusindikira famire yange nti ye amunna agenda munawo mu kugenda ng'olwo luziba nga balekedde mmeka muli mu tawuni ekyamakulu kye mulina mazzi wabula olina okugula amanda olina okugula emmere noobe ng'oli omu wabula ng'olina omwana ow'emyaka 2 gw'otogenda nnyumiza munaye tetulina ssente tewali mbe nga nnyina omwana wabula nga nnyina n'olubuto enjala yalumanga nze nenziranga mu nju ne neegoga naye nga n'ebyozza tobiyina banneiba ne basiika obuwowo oluusi oli afumba ebyotayagala bikuwunyirire n'odda mu bbafu ne weegoga nze nga ndi muntu abeera mu nju n'otomanya nti mwendiri ate n'omwana namumanyiza tubeera mu nju kujjako olaba bambira luusi n'ekyokulya tewali n'omuta n'afuluma nozzaawo bwakowe bweru n'ayingira awo kuwafu neiba landiroodi alina edduuka kati nga omanya abaana njala ng'emuluma ajja okugula gwatunuulira bw'ati kati alinamu omutima ogw'ekizadde yayinza okukwata ekyebitaano n'agula ekindaazi n'amuwa naye nga segala nti oba amulabye nti njala omanya omwana ayinza okutunuulira ng'olya najja musajja attu ng'alya kati 2 ze bakulekedde n'obuuza kaakati zino nzigulemu ki ddala leero naye nga n'enkya omanyi nti asobola okuba atabaweereza agula akagaati k'omwana n'okasalamu n'alyako ku makya n'ekyemisana n'ofuba okulaba nga kwomuwa n'osiiba oluusi bemugula ekindaazi n'oyawuzaamu ebitundu 3 oli omwana omweko kimu ekitundu ekirala okitereka ekimu okirye munywa amazzi kuba gwe omudumu gwatulyawo omwana agenda mu myaka 2 n'asena n'omwaka ogumu asobola okusena waba atambula nabeera mu mbeera eyo mpaka kutuuka kuzaala nagenda mu katale olubuto luweddeyo lwakuba nze ekirungi kyenyina olubuto lwange
munange oyinza obutalulaba, oyinza oddulaba nga owoolulabidde nga gwe mwezi mwennyini ozaalira. Kabuto kange kaba katini nakogga nayerukira mu nnyumba, nakogga ntuuka myezi oba gyali 7. Losani ddagala natandika ddinywa ku myezi oba 5, kuba nali simanyi nti nduli naye nga neebaka bina amalusu bye geesomba ng'owuli agakaya losana nagamira paka we baŋŋamba noggwe oli lubuto kati nga nange olwo ntanza n'owuliranga munda omuli ekintu naye enjala yannuma naabulanga bw'aba akomyewo mujja kweyagala olwo olunaku mujja kulya buli kimu. Oli omuyaaye ye musajja afuna ssente ne muzirya ne ziggwawo ku olwo n'ogiba 10,000 bwakusanga nga naawe tolina bwongo bubala. Alina eŋŋombo ye ebyenkya byankya. Famire yambeera eyo naye nkola oluusi tebakusasudde, oluusi n'abaweereza 5,000 mu 5 n'amaali naku 3 atabaweereza. Enjala n'ebaluma. Natuuka ku mwezi ogusemba enda okuzaala siina kintu n'eki. Tabula ekyamakulu kye nasanga mu nju kyessuuka kuba ezo zo nazigula mu biseera biringa olwo ntandise okugula ebintu by'omunju wale gwe bagenda okupangisiriza. Tessuuka zange 2 ze nasala n'ensigaza endala 2 nga bwe obusuuka bwe nnina. Tuuka ngenda mu katale nyine gwali 1,000 gyali 2,000. Ngenda mu katale nsangayo omukyala kati akana ke nnina bambi ng'omukyala atunda engoye gwe muziro gwe yeddira kanako omusajja. Mga gundi yangu anangamba yani ya gundi nti munange gwe nnyina nti ye angamba jangu londa buli lwegoye lwoyagala mwanattu ogenda ozaala abaana nga nonde engoye ze bampadde obwereere siwe nafunira chansi ngoye kinno buno bwe bukapeesa bwe basiba eno wansi abo ovulo naye era nga nfunye kuba bazimpera bwereere kwe kufuna chansi nenfuna ebintu. Sawa y'okuzaala etuuka tugenda ensanje mu ddwaliro bambooza mwana ki kuba luzaali ssaawa 4 za kiro. Omwana waakomeka nti yasooka. Mukulu teyeekooya nakwekooya yakulubula kipapula omusawo atugamba mugende mu ddwaliro eddene temujja kutusumbuyira ano omwana yasooka nga ffe twagala nakwebaka saa zino zigenda mu 5 ez'ekiro. Nga tujja tuyiya mu mmotoka ekyatuyamba nga neighbor wali awo alina emmotoka naye nga nezetusasula emmotoka omukulu taziina. Nze saatuukirako ko mu mbeera gy'ogamba nti nno omuntu nga baakamuwasa mbulaavu ento sigimanyi kuba olunaku lwe natuuka ewaka nafumba emino gy'amatooke n'ebinyeebwa ne mukene. Eminwe so si nti nfumbye enva binyeebwa na mukene nti ze enva ndi ettooke ndenyeze wabula emino kubanga nateeberezo ginyiga ngeba tajja kumala. Ate ng'omukulu ye muntu ayagala abantu amanya nti mwafumbye n'eminwe 4 n'aleeta abantu 4 kwegamba ye yasukka okugaba ate n'asukka n'asiriwala busiriwazi nga ye muntu alumirirwa omuntu nga nemba muyina 15,000 nga neighbor amulaba tayina n'ayabuluzaamu 2,500. Kuba twabeeranga ku mizigo ng'abasingako bonna bawala bakyala ba mikwano gye naye nga bw'abanga yalinamu ssente akimanyi gundi nno talina amanyi magi tulina guno 1,000 ne muka gundi talina yadde ekintu wekiti olwo ng'amuyita mukwano gwamu gamanyi gamba mama gundi ezo ssente muzigulemu ekyokulya naye nga naawe 1,000 gwe mwawuzzaamu mazimazi musigaze 5 tezijja kubamala nga naye gwandibadde 1,000 gwe tegwandibamaze naye olwokuba nali muntu akekkereza nga ne$15 nsobola ziri ennaku 2 nze ku nkekkereza eyange atuziri ennaku 2 oba 1,000 tusobola ogula ennaku 2 naye nga businga kakutanda ssente ezo nga bwazifunye negiba 10,000 n'ayitira mu ttawuni okugula ebintu nga toliiko asobola okugula ebintu ssente ezo ne ziggwawo. Sigamba nti azonoonya azigabye oba zinywedde nkubadde yali anywamu omanya abazimbi abate nga bavubuka naye ng'aguze ebintu byawaka naye tojja mmunyumiza famire yange maze ebbanga sigiweereza ssente olwajja agula enkota ettooka agula enkoko agula ennyama agula ki nze nno munnoowo simanyi kulya nfuna emberenge nenfuna ekikopo kya caayi
nze tombuulira mmere wabula nga teddwa olutooke anaye mpoomerwa olutooke wabula sikolagana na luwogo sikolagana na kawunga nengenda ngwa ku musajja muzzukulu wa Falaawo awomerwa ettooke bannange ne bw'oba ng'okasusumbula kasa kiba ekikuta kivaako muzzukulu wa Falaawo alirya nga tomuwadde muceere nga tomuwadde lumonde yadde akawunga ali olutooke oba alulidde atya aziro nga azalidde lutooke ngate nange mpomera olutooke nabeera mu mbeera twatuuka ne tugenda e Mulago natuuka bannange era bannange twaliro ly'emulago omulago w'e Kawempe naaba kati yatereera yali 2017 nagenda e Mulago natuuka tusimbye layini entebe munda zijjudde obutanda bujjudde waliwo ogutebe ogwanvu gwe mutuulako nejjukira oli ku ssaawa esemba olubuto lwakulumyerumyedde eno yonna gye babagobye nga bwentuula wansi bwentuula waggulu bw'otuula waggulu ku ntebe oyanga atuulidde ekintu bwenzika wansi wonna we natuula wonna ne wajjula ng'oyizo gaaliwo ennyanja bayyeewo ebidomola by'amazzi paka abakyala balaba nga nze ndi bulala nnyo bayita omusawo okunkebera bw'ajja nno bw'abavuma otuula otya wansi wacyafu ng'onootera okuzaala ozze kuzaala otuule wacyafu naye nga n'entebe zabagamba mutuuleko anazo zitunulako nogajo kikino nga balayo tuuse ku ssente kusobola kutuula banjoolawo wansi agenda okunkebera muveeyo nomufuna gwojja katanda ono simaali ku sima step eyokusatu ndowooza yesemberawo ddala omuntu anaatera ozzaala kati nze aweddeyo ate nze gwe bagamba nkwate akaveera nkaale ku katanda munnowo siina kyemmanyi nga nkwata akaveera nkateeka ku mutwe nga piro naneebaka katanda mpulira ekintu kijja abangamba tosukuma tujja omusawo ali eri mbw ayambala gilavusi yatuuka obutanda si bwe buba obuwanvu yali akatuuka beppa akyayambala gilavusi esemba teyajambala najjambala ngaomwana amuli mu ngalo ayiba nga ate mulaba akaveera bwakataddeko nze nga nakatadde ku mitwetwe sibimanyi ng'omwana amubaka bubasi kubanga omusawo aba kudireyinga muno yandibadde dakiika emu omwana ali agwa ku seminti okuva akatanda mpaka ku seminti nzala kana kange kabuwala munjala yonna gye nabeera ndi lubuto mwami Sozi nalumu enjala tukakubwa nakawere tuva mu ddwaliro atukomawo waka mwami Sozi nalaba ennaku nze yagalanga bakatwezimbe mbu tujja kwezimba nalaba ennaku nalaba ekiyitibwa ennaku kuba nze seeyagalako mbu nno simanyanga alaavu nto bava mu ddwaliro sente jjukira emmotoka yatututte kati okudda twalinnya takisi tebantunga nazaala bulungi mu ssaawa y'okuzaala mmala okuzaala mbadde neerabidde batujja katanda jjukira balina gwe basikako ebintu mbolo ndi ku stage esemba tanda bujjudde abamu bali wansi abamaze okuzaala babalidde wansi abali waggulu kati omukyala yali yeetoloola genda mu kiigo okwo kwe banteeka katanda nze kennawalampa kubeera gwe baali bajja okugobako mbu kuba yeyazze ndowooza yitannatuusa kuzaala aviire abazaala tuzaale maliriza okuzaala omwana wange omusawo bwe yabaka omwana amala omukola byamukoze sima kumutereeza ng'agira kunzijayo sima oba gwe bayita omwana asemba antereeza bulungi nga bantwala wakwebaka batwalira wansi naye mu ssaawa eyo nze muno we yali tamina kyemmanyi wansi we nali neebase waliwo obutanda nga oledde buliko abaliko bazadde waliyo n'ab'embuto nga babagase n'abazadde kati ng'abazadde abasinga bonna bali wansi ku mifaliso nange gwe banteeka anjalako ssuuka nakawere waabwe aneebaka n'omwana wange nga bwe mutunulako nga neebuuza mbu kati nange nina omwana nga nseka nga kannyumira otunulako sinze yanyumirwanga obwana obuwere maama bwange bwazadde nga kannyumira otunulaka neebuuza nga nzira neebuuza kati nange nina omwana jjukira okuva etwatuuse tebannale bayadde okuta omujjanjabi yenna okujja gye tuli nazaala ssaawa 10 za kiro zatuuka ssaawa 7 nga sirina kye nnaalidde 7 ez'emisana naye nga tezinnatuuka 7 mwami Sozi we banteeka okwebaka nga mmaze okuzaala ngenda okuwulira byennyambadde byonna bitobye
sinze mukazi wattu abagaye nti obwavu bwe twalina bwoza lubondi okutaba okutali kwa amazzi wabula omusaayi omuyitirivu nze simanyi kyemmanyi ko nze ndowooza buli azaala bwatyo bw'aba nga nzirawo bye bantaddeyo nga nteekayo bira nga bijjula ngendo laba kisusse nga busuuka bwonna sibujja mu nsawo nga sibutandika busiimuuza wansi naye nga bwento akaana kange ngenda owulya mu lubuto omutandisa okunnyolako nze oba njala ngenda okulaba kisusse akamunguluza atandise okunkuba eri abakyala okugenda okuzza amaaso jjukira nasiimulanga nebwalabwala yadde babunyewo naye ng'osiimula mpolampola nafe butuka omusaayi oguwera ekidomola bagenda oyita omusawo ng'abali awo bonna singa emifaliso tekwaliko biveera bali bakujambula kugenda gikamula nga nze munnowo ntandise obutategeera ne baŋŋamba ku lunyonsa omwana asibimanya mpu yabinnyonyogera saali muto nti nali muto nnyo olwa nalina emyaka 21 waliwo abazaala nga batono okusinga ku egyo gye nazaalirako munnange nga bayita dokita ng'olonzi olwo navuddeko dda kamunguluza yali ansuseeko olw'omusaayi ogwanvaamu nga navuddeko dda saamanya na gye bantwalira kunjolayola kuntwala wabula nze nfa kimu omwana nga bantwala ng'omusawo adda mu buto ne bayita ani yazaalisizza ono omwana ayagala okutta omwana w'abandi ng'omusawo eyanzaaliza alina musajja naye nga yandeseemu ebitalina kusigala munda mu nze ne baddamu bankuba buto omukono bannange bamadde omukono guluma jjukira wawozeewoze dda nawulira bulumi n'endaajana omusawo nange aguma paka nga tubimazzeemu jjukira nze sinnalya sirina ke nnaanywedde kyokka baŋŋamba yonsa saawa ziba ziwera munanaalo bakkiriza babajjanja by'okuyingira kyokka era oluyingira babawa eddakiika 30 nga mugifulumye olwo abakyala abali awo kwe kumpa ku byokulya bampa na sooda ng'olwo nsimaana kiyo bakyekyoka nalaba nga kirumedda maama wange ng'azadde nga tekitandika kunnuma ndowooza olwo kyegasse ne mu njala nga kinnuma anfunaawo ecupa ya sooda n'abange gye bajjira naye nga bambi musajja wattu yasigadde wabweru okuva twatuuka ekiro twatuukayo ku 8 mpaka ssaawa ezo 7 8 atannandabako za misana n'ebintu babimuggyako bujja abasawo okujja nga bamaze okuzaala nti beetaaga busuuka agala bamunoonya ani gundi naye amalwaliro olemwa bwetutyo twadde eka munnange obulumi obungi bw'okuddamu okunkuba omukono okunzigyamu ebyali bitalina kubeeramu atudde waka mwami Sozi Nakawere alya ebyenda Nakawere anywa obuugi Nakawere alya ettooke Nakawere alya buli kimu mwami Sozi ono Nakawere gw'owulira ayogera mu biseera ebyo ng'avudde mu ddwaliro bangulira mukene yali wa 5 naye buli wenzijukira embeera eyo mpulira ennaku mwami Sozi nkaaba amaziga n'essaawa yakakati yadde wayise emyaka 7 naye nkaaba for serious lero ntumbuka n'enkaaba mbooza ki ekikkaabya sandibadde sikaaba naye nalya mukene ng'owe5 bamupima abamu mumanyi tebamumanyi naye mumbeera eyo nze namuli owe5 amulyamu emirundi 4 mwawulamu emirundi 4 omwami n'akufumbira ng'afumba ki mukene obuntu jjukira bubanga 10 n'abuyiwa mu katamu teekamu amazzi nga katamu kajjudde Nakawere alina okuwuuta waliwo lwowulira sitori n'ogaba bannange omusajja ono tunaatuuka mu maaso nga yeerabidde omuntu eyamuyirawo omubiri bw'ati eyamwagala mu mbeera bw'eti n'atuuka n'amukyawa. Njagala kukutegeeza ebigambo bino bw'omala okuwulira obulamu bw'abonaaboneddemu bwonna obwo n'omwana olubuto embeera eyo yonna ekitundu ekyokubiri mufune ebimyu twesibe
Life is funny. Life is complicated. Life is hard. Life is challenging. Life is unfair. Oluyagala obuze Mukama nga Mukama ddala kiki? Lwaki waŋŋanya okujja wano? Lwaki waŋŋanya okukola kino? Lwaki wakiganya ng'omanyi omuzannyo gugenda kunzika bwe guti? Ndowoozezza ku bantu abalumwa olwa disappointments, ku bantu abalumwa olw'okufiirwa abaami baabwe. N'ayagala omusajja n'agenda amufaako. Mu kiseera wakkiriza nti oba wano we mbadde nsinga okumwetaagira. Oli n'afiirwa omwagalwa, n'afiirwa omukyala, n'afiirwa girlfriend, n'afiirwa omuntu oyo. Otusisinkane Ayi Katonda, otunyiga ebiwundu ensi by'etasobola kunyiga. Obeera omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku eri abayaayaana, abakyala, bannamwandu abafiiriddwa, abaami nga bakyali bato. Obabeerera ow'omukwano, obabeerera omwami, obabeerera omuzadde, omwami oyo alumwa olw'okufiirwako munne, amulekedde abaana basisinkane. Oba balaba oba tebalaba, yonna gye bali tubalowoozezaako bakyalire. Waliwo abapooca n'abantu baabwe mu malwaliro. Bannange ng'omukyala atunuulira breadwinner bw'amuva mu ngalo, amujjanjaba n'ebyasiba bikutuka, ali stressed, ali confused, agamba ngenda kusurvivinga nti atunuulira abaana. Ng'alaba tasobola kuzannya lubimbi oba kulima lubimbi mwami lwabadde alima. Ali ku deathbed agamba Mukama muwe omukisa. Katonda affe, may your will be done. May your will be done. Mu linnya erya Yesu and we all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.